boss Lugalabi Mugobi gulu yakedde kusiba tayiro ekawungezi ne ziyika ne muleka lero akedde kuzisiba kati mbadde enzigala ekinabiro bwe ne zingoberera akozesa biki alina ekivere kiyawo tekitegerekeka oba mulimu ki ebyo abantu bakyabikozesa basibisa Arapex Style Adhesive tiles ne zinywera Arapex Style Adhesive takyaliko kubaganya birowoozo buli ayagala okunyweza tiles ku kisenge oba awantu wonna gwakozesa ne UNBS yakonamu dastamp ng'omutindo kyekyo akolebwa Zident Tile Center ku noti 753 noti 65 M28 Gonza musindika ya sente eri abagalwa abo mu nyaffe Uganda ng'okwisa enkola ya tap sendi enkola eno nnungi ate nga yeesigika kati genda mu simu yo odownloadinge app ya tap send TAP olwono nawe weeyunge ku mpeereza ennungi mu kusindikira abagalwa abo kozesa promo code Kasuku nga toyawuddeemu abali mu UK ojja kufuna pound 10 Europe ojja kufuna euros 10 USA ojja kufuna dollars 10 Canada ojja kufuna dollars 10 ate nga kino kisinzira mu nsi mw'obaoli kati gwabadde atawanyizibwa mu kusindika ensimbi eri abagalwa abo okumanya ebisingako okufuna app ya tap send ebifudde byangu nga tukusindikira abagalwa baffe ensimbi mu bwangu ddala Kuka bimwe vimba lero yesenyo tongole ligalawo mwaka antiko yesanyu tugenda kwesasuza emyaka tetumaze ngenkuka no enyote ditulina ogimanyi amazina gaffe gali mu biwaddo tugalawo bimwe ne tugulawo 2023 abayimbi bonna bakomedian bonna badije kasikaje n'omu ekigwo children's park weri ebyesubo by'abaana bibouncing castles byonna tengula mu lubiri lwonna lwakamasi ebirabo nfofoolo kera mu nkuuka onoonya ekisumuzo kya pikipiki bw'okifuna kitwale jangu otambulireko mu helikopta ukulabona ebandi ku maca lukoba ku lukoba tunyanyagiza emirere onoowulira enkuuka kulya kusanyuka kucakala kuvimba enkuuka 22 vimba mujjajjebulirako n'abazzukulu buleeta ebiwalabi obulungi bunnuma bimalayika ebiwoza lipititife namaani emmaani ebiwalabi GMO ebyakola hipso zagano kubalansinga mujje munkuuka 22 vimba okuyingira kwa mutwalo kumugoka ate abato abakadde abalina obulemu abalonga abafaanagana n'abanene abateesobola 5 zokka VIP emitwalo 4 emmeeza yakakadde kamu okulinnya nyonyi emitwalo 4 ekitosibwako kya basafama byagidwa PBS Samona Products Aviation Uganda Leading Distillers Fast Bridals MTN atwalo ne bitegekebwa Luba Events ayogera ebigambo bineeno byemugenda okuwulira ng'ayogera nti nzize nga njagala kusiramuka ekiseera kino kye tulimu tekirimu kawaayiro konna ka komedi wabula tuli ku nsonga eziri siriyasi era eziriko mmwe nga abajulizi. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo mukama wange saba abantu baneeno obabuulire ensonga enkulu ekuyimiriza waneeno wakati w'abawalimu nga bajiwulira okuva mu kamwa amazima gali nti mbaddewo ebbanga ddene ne baganda bange mu nsi naye ate abantu bembaddewo nabo ku mutima gyabwe nga bempangadde nabo nga bannyamba babadde basiraamu. Omusajja amiyita Juma ali mukono yandera nga muzeeyi afudde yali musajja musiraamu teyankakasalamuka bangi bembadde nabo nga basiraamu Haji Umar ono alina bingi byatukoledde bannaffe ate bali batakoza ki bannaffe agamba jangu nywayo bonna butaano genda stress ng'ekulu bajangu bbaala n'essaawa zakati wallahi billahi tallahi nsazeewo nga sikakiddwa ntole shahada. Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Yakusaba oddemu ebigambo bineeno ashhadu an la ilaha illa Allahu wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Nkakasa n'omutima gwange
nga sikakiddwa njatwa n'olulimi lwange teri asinzibwa kutuufu wa kusinzibwa okugyawo Katonda ali omu atagattibwako erinnya lye Allah era nkakasa nabbi Yesu nabbi Ibrahim bonna mbakiriza bannabbi ba Katonda era nzikiriza munabbi yasembayo nabbi Muhammad okuva leero Islamu se ndi musiraamu Katonda musaba nywereze mu Busiraamu. Allahumma amin. Saba mukama Katonda. Bana saba buli musiraamu. Okay, ndi wano ne Madrat naye afubutuka ebigambo bingi simanyi kyafa. Madrat yoli otya? Okay, kanzire eno. Salamu alaikum. Yogerako nnyo ssebo. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Obulamu bugamba butya? Alhamdulillah rabbil alamin. Obulamu bulungi. Kyekigenda mu maaso. Nze maaso emoloka esogenda mu maaso, piki egenda mu maaso, n'ennyonyi n'obulamu. Nkubulamu kyekigenda mu maaso mu bulamu bwo essaawa eno. Nga sinnakubuuza bibuuzo bye njagala kubuuza. Kigenda mu maaso mu bulamu bwange kwe kulaba nti akedi nzizimbye buli kimu kyekyo. Kati Madrat musanze wano agenda kumwasuze mutya ne mu hijacking nga mwagalako eddakiika nga 3-4. Owalina kulaba ng'osiramuka. Ebintu ebyo byali bya serious, byali bya comedy. Abantu kye basinga okwagala nga tetunnagenda. Abantu bagambe bakirowooleza mu ki? Balowooza ki? Anti kati gwe tuli naawe gwe tubuli. Tetubaako serious obulamu. Anti muli ba comedians. Kale comedy. Yali comedy. Oba kyoyagala. Kumutulabe entalabuuse y'ebbeyi. Bino mbadde mmanyi yakutungidde yakuteereddeko kano. Toba Africa omusajja yagamba nti mu Africa omuntu gw'ogamba tofuluma bweru waliyo obuzibu. Omufirika nagonyo bafuluma ebulala obuzibu obuliyo kati yemmwe. Anti be tulina okukakasa kati nze wano kyenkola Madrat wano ndi ku horse's mouth. Entegeerayo entegeera eringa yakatolo bwama mukwano gwo bwe muli ebyennyanja n'ebinyama byammwe temutegeera byebyo tabayimundi byasiba bagamba nti emitwe eminene naye engalabi kasuku nja kuyita totule tunyumyemu ku busiraamu bwange ku busiraamu bwo omanya nti natudde shahada nakiza Allah okuba omugoberezi we era kuweereza Allah okuva lwaleero kyoba omanyi. Kati Jenkins yabadde abuuza kati obulango obwo obwa Uganda wa ogenda kukola otya? Anti kati kino kya ssente obuzibu bwamwe tobasala kugera nammwe. Jenkins Mugambe ajja akoleyo mu kyembadde enkola. Akole ki? Ajja akole mu kyembadde enkola. Ate Jenkins Mugambe omuyaga ejjuka alinga agenda olibwa ku Christmas. Jenkins nvaako. Yagejjuka alinga agenda olibwa ku Christmas. Alinga ente nno subula gye bagenda okusala. Ntera oba gundi ene yakasiko gyali. Kayima. Ine kiteeso kyenteesa nti abantu abanene abo omuli Chiko, omuli Jenkins, omuli Ndawusi, ebisa binene ebyo ebyamazaalibwa ga Yesu nabbiyiza tebayisa mu kibuga okumpi n'ebifu abandi basalanga bayita nti ate bali mu kilo 10 abaavu
bayinza obatikka nze sigenda kuseka olumba wanange ndi munene ndi mubanene oli mu kilo 10 naawe nange ndi mu kilo 10 bajja kusa olibwa abasezi olibwa kyalo kati nali eri balibwa district namba nga kulikendo kajamu ne bakako Shafiki Sebo kati muli baswaba mwembi soko mwanirize namwaniriza dda naye kankuddemu tekiwali tekigaana kya salamu alaikum warahmatullahi wabarakatu alaykum salaam warahmatullahi wabarakatu mashallah tukwaniriza Sebo webale nnyo kujja mu umma tusaba Allah akuwangaaze akulungamye akwangwirize buli kimu kikutambulire bulungi ate n'eddiini gye wazeemu ddiini nungi nnyo naye ginywereremu wish you the best man waliwo yabaddaga nti yabadde abala nusu yadde abala kali kasente ke bamuwadde Zanzibar mwabalogo mugenda kuloga kufuna ki sente nakuba buki bulungi omuntu alokoka kuba buki bulungi nakufuna ki sente bwekiba nange nasalamusi nfune sente obere bulungi Allahumma amina Allah akusaasire watandise n'ebyo ebigambo gwe Madrat yatandise n'ebyo ebigambo ebyo mbosima umamina esaba eddiini agenda agiyiga ate nsaba Allah akukwatireko ebintu ebikwanguyire obiyige mangu eswala ogiyige mangu Qur'ani nayo ogisome byonna ngenda kuwa kayima ina akantu ke katambula nako kabala si kantu kano bakayita kalinga sapule si kantu bakayita kaladi ndowooza okalaba kano kaladi osoma subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah allahu akbar bigambo ebyo jabbiyiga mpolampola tofaayo inshallah tujja kuyigiriza nawe tusaba Allah akulungamya nkole ki kutuuke tuolenga ono bwe yatoddesa olekera okutambula ng'olina olumwa olumwa lwe lutya olw'embizzi bakuwoowe bakuwaate kati bamusongole Sebo nze gwe kayima naye omusajja oyo Madrat Sebo yasiramuse bannange era akakasizza bulijjo kyemwagala oya kayima ndowooza okitegedde twabadde eggulo ne Shafiki nga twogera ku bantu abagenze mu ddiini y'Obuyisiraamu ne bamala ne batudde wabweru nga twadde twogera ku bantu abaze mu ddiini y'Obuyisiraamu ne bamala ne bagivaamu ane Madrat yajja kunywererayo inshallah tusaba Allah amusaasire nga tubadde twogera amulungamye anywerereyo era agende maaso n'okutambuza Obuyisiraamu nga bwe biragira tubadde twogeramu naye awo katono before nga tunajja ku kamera mbadde njogeramu naye ne mugamba ebintu bino ebimu ebyenjawulo tapapa of course abadde alina ebintu byakola Obuyisiraamu bye bitakkiriza ngaki bingi abimanyi naye sijja kuddaawo ku byatula but what I'm saying is nti ebyo byonna asobola obivaako mpolampola kyebayita gradually. It's a gradual process. So why kasuku? For example, abatera okunywa omwenge, abatera okunywa ejjaga, togivaako omulundi kumu. Osobola okufuna obuzibu naye bw'ogivaako mpolampola so naye kyembadde ngezaako muganti ebyo byonna abikyuse mpolampola nga neno bw'asoma eddiini inshallah ajja kwongera okunywera. Ekintu abeere nga nkikwasaganya. Anyway, so ye embeera eri awo bannange Madrat tumwagaliza birungi byerere. Ali wanagenda kumwasuze mutya era musobola okubeera ne bajja kano ka video tunakateera bajja kuba bamulabi naye mulabule ennaku zino abasiraamu bangambye bagenda kuba bakuba ne ku mbooko abantu abajja mu ddiini ne bavaamu kati kankubulira ekintu kimu wano mu busiraamu tulina ekintu kimu kyetukola tetukuba muntu kibooko Allah yekka yakwekubira kubanga oba ozannyidde ku ddiini ye oba omukyoko bakwita kusoomoza kucyokoza oba omukyokoza so kati abasigadde bonna abaagala okuyingira eddiini tetubatiisa giyingire hole mu bufunze nti ng'ogiyingidde wenna so si kuyingira ekigere kimu kiri bweru ekirala kiri mu ate nkyayagala nnyo Waragi ate niki Katonda ajja kwekubira kibooko gwe wekka so eyowooni yo gibaweereza bonna buli omu gyali buli ayagala okuyingira obusiraamu buyingire nga ddala obuyingidde tubalabye abantu abamu ababuyingidde nga basaaga ne bazanyazannyamu awo ebintu ebitabatambulira bulungi at the end of the day nga fe tulowooza ati enenuganga obondero gwagotera obyogera nti gundi agudde abatagudde Katonda abeera atandise omubonereza so
naye ng'ate amawulire ge nafunye amalala munnange ku Madrat nange nti ate abadde awangala nnyo n'abasiraamu abadde abeera nabo nnyo bwe yakula n'abasiraamu byonna nga n'ebintu ebisinga akola ki abimanyi eddiini abadde ajeegombanga nnyo ng'agyagala kati ekirungi ekiriwo ti ate ye yasiramusa ayagadde ku mutima sino byaga nti nsiramu sirwalaavu sirwaga nti nsiramu soloko balina okumpa kino so we wish you the best Madrat. One love and much love and respect. So ye embeera eriwo naye abamu ku bantu abazze basiramuka tuyina Jose Chameleon yasiramukako Sekamatte ani omulala gwe twagambye oli Sisiri Segawa gyali ono omusajja omulala Jordan ye Sebbale yani Freddy Sebbale owe yasiramuka ani omulala Jostede yabadde latest entrant era namugamba omanyize bino ebintu mbyogera era namusanga wano wennyini wano wetuyimiridde ne mugamba nti muganda wange tukwaniriza ngera bula bwengula tukwaniriza mu busiraamu webale kujja naye bw'oba wazze ng'oli serious alhamdulillah saba Allah akole ki akwaŋŋamye era akwanguyise naye bw'oba wazze ng'oli mu byamuzannyo embooka egenda kuvugirako nga si ffe banaadamu abagikuba nedda wabula Allah yennyini yajja okukola ki okugyekubira so Sulaimani mukodomi wani si egundi Sekamatte wetumwogedde Sekamatte tumuwogeddeko so mwana abajingire eddiini mutuyingire ng'oli serious ng'ekintu okyagala ebiri bye nali nkunyumiza ojoga story gye nakunyumizaako omusajja eyali awakanya Kurani omujjukira eyalinnya mu Kurani omujjukira yani oyo gayo oba yali bamuyitaani yali pasitani simujjukira erinnya lye naye yalinnya mu Kurani ojjukira story eyo nagikunyumiza n'alinnya mu Kurani bwe yagwa ku accident okugulu kwe kwonna okwalinnya mu Kurani ne kumementuka ye wuliriza ebigambo bino yali atwala ne Kurani eyo ku lugendo olwo yali agenzeeko ng'alina ewalala wagenda era ddemu agirinnyemu okugulu kwe kwamementuka tebaali bakuwadde kapiisi n'akamu nekyaki ye we yali tewali kyaddawo naye Kurani omusikutamada kulebusabala tewali kyaddawo kati wulira we yali atudde wonna ku dashboard biki wonna wonna mu mutto n'emutto obuliranye obwako pasenja gwajjulamu omusaayi naye Kurani bwe yali eri bweti tewali wadde ettondo ly'omusaayi lyakisamukamu agomanyi ga Allah subhanahu wa ta'ala tebizanyirwako ebyo bintu bya Allah subhanahu wa ta'ala tebabizanyisa okitegeera tojja kunsanga kasuku olw'okuba nze siri Christian tojja kunsanga atezanyirira Bible I cannot because Bible ebimu ku bitabo byetwogerako oba byetumanyi ebitabo ebyakka kubanga nabbi Isa gwe muyita Yesu tumanyi is a prophet of Allah akitegeera is respect ati oli yazanyisa Katonda nemboko nemulya so byebyo nno bannange tetujja sukkawo ebintu mubiwulidde mubeere bulungi mweraba ayogera ebigambo bino eno bye mugenda okuwulira ng'ayogera nti nzize nga njagala kusiramuka ekiseera kino kye tulimu tekirimu kawaayiro konna ka komedi wabula tuli ku nsonga eziri siriyasi era eziriko mmwe nga abajulizi. Salaamu alaikum. Wa alaikum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sebo mukama wange saba abantu baneeno obabuulire ensonga enkulu ekuyimiriza waneeno wakati w'abawalimu nga bajiwulira okuva mu kamwa amazima gali nti mbaddewo ebbanga ddene ne baganda bange mu nsi naye ate abantu bembaddewo nabo ku mutima gyabwe nga bempangadde nabo nga bannyamba babadde basiraamu. Omusajja amuyita Juma ali mukono yandera nga muzeeyi afudde yali musajja musiraamu teyankakasalamuka bangi bembadde nabo nga basiraamu Haji Umar ono alina bingi byatukoledde bannaffe ate abaali batakoza ki bannaffe agamba jangu nywayo bonna butaano genda stress ng'enkulu bajangu bbaala n'essaawa zaakati wallahi billahi tallahi nsazeewo nga sikakiddwa ntole shahada. Allahu akbar la ilaha illa Allah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd. Yakusaba oddemu ebigambo binene.
ashhadu an la ilaha illa Allahu wa ashhadu anna Muhammada Rasulullah. Nkakasa n'omutima gwange nga sikakiddwa njatwa n'olulimi lwange teri asinzibwa kutuufu wa kusinzibwa okugyawo Katonda ali omu atagattibwako alinnya lye Allah era nkakasa Nabbi Yesu Nabbi Ibrahim bonna bakkiriza bannabbi ba Katonda era nzikiriza munabbi yasembayo Nabbi Muhammad okuva leero nsiramuse ndi musiraamu Katonda musaba nywereze mu busiraamu. Allahumma amin. Saba mukama Katonda bana nsaba buli musiraamu